television. Yes, my dear. It's not a prison. Secretary. Kinyambe bannange ekyalo kinyambe ekyalo kinyambe bannange ekyalo kinyambe enyumba ebudde eweddewo era mugiraba ennyumba zange baazijjawo bazisendawo bagagayi kampuni ya gagayi yazisendawo ennyumba zange netoyi n'ennyumba ne beeka eri abisenda ne babitwala era ndi wano ndi mu bbanga nebalanga ali wange siri wange kubanga bankumanga musibe mama ningatali wange mama siri wange ningatali wange mama kubanga nsika kutaje basira banetolola emmere yange gye nasimba yonna bagikuula ne bagimalawo ndi wano ngenda kufa bannange abasirikale basira banetolola so omusi babiri buli lunaku bakyusa omusirikale buli lunaku bakyusa omusirikale baleeta mulala buli lunaku naye nga siyinza kufuluma kubanga ekibanja kyange ntiinako obujulizi n'abatuuze bakimanyi era nagaka nfiire mu kibanja kyange banziike nfiire wange sobola kufuluma nga nfuluma mu kibanja kyange njagala nfiire mu kibanja kyange endagaano twazireeta buli kimu ekiri n'RDC n'abagamba nti mukadde ekibanja kikye ne banteeka benye trespass ne baga trespass mufu mukadde talina bbanja lyabangibwa kuwaabirwa Pulezidenti Museveni ajantaase nfaafiira wano kubanga mbadde mu ofiisi ya pulezidenti ebintu bibalemeredde babayise baganye okujja ndi mukufa nsiiba mu geeti nsula mu geeti mbeerako abasirikale buli dakiika buli nekyusa ndaba musirikale toyibaginzijjako nfuluma wanu wensanze buli wensanze Amatulovinsa abangi gwe bamanyi nga mukyala Kavuma Fred eyakola ku nsonga z'omusajja ky'omukyalo oyo kuba bwe baali bagula ekibanja ekyo bakikolera mu ddiiro ewange sasulira poloti eyamuguza n'abaagula bonna bajja abantu basatu nga bazze ewa Fred Kavuma nga bazze okugula ekibanja ekyo naliwo mu ddiiro ng'omukyalo oyo yajja asiba ekitambaala ne mubuuza lwaki osiba ekitambaala ekyo n'agamba mu lutalo matu gange bakola ki bagasika gwe mwindi gwabwe gwasooka okumulabako era bwe yakomawo okukola ku nsonga ezo buli gy'abadde atuukako mbadde wamu naye kubanga nze yaliwo ng'akigulira ddala omukazi we bamusasule bamuyita musiba matu omukazi oyo yaliwo wanamanya agange nze Sekito Yahaya gwe bamanyi nga Maradona twajja kuno ku nkumba 97 omukazi nga balinawo ne kabeeka eri ng'alina ne bbawe bamuyita Rajabu nazzayo bbawe nga mulwadde bbawe n'agenda eyo n'afiire ye Kenya omukazi yakomawo yasanga batunze ettaka lye awo wa mukazi si wa kampuni bamusasule abaviire bulungi nyagange nze na Chene Proscovia nga nze omu ku bamulekwa b'omugenzi Fred Ssenyonga tata wange yandekandibwa myaka 6 tata wange bw'amala okufa mama waffe yafunamu embeera etaali nnyangu kuba twali abaana bangi ng'ate asobola otugabanyagabanyamu tusobola okukula ate naye nga mulwadde bw'atyo yakwata endagaano y'ekibanja kyaffe n'agitwala ew'omwami Mitindo Jackson n'agimuteresa kuba yali friend wa family nga yafuukanga wa Luganda netambula ne tugenda ne tubeerayo mu buto bwaffe era nga mama waffe atunyumiza nti ekibanja kyaffe gye kiri Entebbe kitaffe gye yafiira mu maka ga kitaffe ewammwe sawa yonna mujja kuddayo ewammwe tugenda otuuka mu mwaka gwa 2024 okujja no twasangawo ekisaawe ng'ekola migaati awo yayamba ekyalo kino waliwo beekeri n'abatuuze bonna ate ne Wagagayi Company nayo ya mugaso gye tuli
kubanga ewadde bannayuganda emirimu abatakka wansi wa 2,000. Ensonga eyo abantu bano bombi tubeetaaga. Mukyala Kajoyina Zainabu mutuuze waffe tumwetaagira ddala. Newankubadde nga akaseera kana amaanyi gamukeeye naye yali atugasa emabegako. Ate ne Wagagayi Company naye tugyetaaga. Kakati nawe tusabire ebitongole byonna eby'amateeka biveeyo mu bunnambiro bitaase obulamu bw'omukyala kubanga buli mu matigga. Ennyumba gy'asulamu nga bwe mugiraba ekyamazima bw'ogeraageranya n'emyaka gye oyinza okugamba nti ali mu kufa. Ssebo Pulezidenti, ebintu bino bitubuubye nnyo kubanga ffe nga ffe balooya kampuni ya Wagagayi yennyini ne badayirekita nga mulimu PIM, WIT ne OLAV ne bannamateeka abaali bakolera kampuni eyo wamu ne ab'ekyalo kubanga ettaka eryo lyali ligwa mu LCs 2 ne bawa obukakafu nti basasudde naffe ne batusasula nga bakozesa checks ezo zonna. Era ebiwandiiko ebyo ngenda biraga omuli amayumba n'ebifaananyi, naye twalistinga nga tuli ne Anthony munnange okuva ku nnamba 1 okutuuka ku nnamba 8 omuli ebifaananyi eby'ebifo byennyini ebisasulwa bali abazungu wamu n'obufaananyi bwa buli muntu, naye akamukadde ku kibanja kyabwe ne Ssenyonga tetwasobola kukafuna. Obwo obuvunaanyizibwa bwasigala wakati wa Wagagayi era ndooza ye yabikolako netukakasa ne mu buwandiike ne bannamateeka. Kampuni eri Buule Mayiga Advocates eyaliwo mu kiseera ekyo era nakati aliwo. Buule yaliwo mu exercise eyo, yakubirwa essimu ne tugendayo nga bafuwadinze fayiro eyo ne twogera naye n'asaba ku records ekyalaga nti yatwebaza kubanga twasobola okukuuma ki records nga bwe muziraba. N'agamba bw'akitunulamu kituufu mu WhatsApp amaloboozi ng'alina. N'agamba omukyalo oyo nsaba ompabulemu era ngenda kugabawa wano. N'agamba omukyala aveewo. Ebbanga eryo na myaka 26 abaddewa biki mwe bwe twali mu exercise nemuga nja kukujjukiza ne musindikira ebifaananyi. Era bye yansembyayo yaŋŋamba weebale nnyo mu ddoboozi lye ndirina okunnyamba. Balooya tebaakola kituufu kanfune abalala. Amanya gange nze Tinda Johnson. Ssenyonga bwe yalwala bwe yali agenda okufa yankwasa endagaano y'ekibanja kino, era mu kunkwasa endagaano y'ekibanja ne ngikuuma, era baatuuka okutunda n'omuzungu okugula wano ng'endagaano eyo endagaano ng'eri mu mikono gyaffe. Era ne balowooza nti ekibanja kye tekiriiko ndagaano. Era endagaano n'ereetebwa, endagaano n'eteekebwa ku fayiro. Tutambudde okwetooloola mu b'obuyinza ng'ensonga aba Wagagayi be baziremesa okusasula omukyala, naye ng'ekiwandiiko kye n'abaaliwo nga baagula abamu bakyaliwo tebafanga. Banga kuba abaana baali bato, abaana ne bakula ne bakomawo bacekinge ku kibanja kyabwe okutuuka awo nga yo Wagagayi yazingako wonna, yiika zonna 10 yazizingako lumu etandika okukozesa ettaka eryo. Bano kwe kuvayo ne beekubira endulu nti bannaye mwasasula abantu 7, ffe tuli ba 8 tetwasasulwa. Tie mukakasa naffe katumala okukebera mu likodi zaffe mulina ebiwandiiko. Songa ne zitambula, abantu ne bajulira ab'obukiiko. Kati Wagagayi bwekebera mu likodi zaayo okulaga nti bannaye ffenna abantu abasasula nabo bagenda okulaba
nga waliwo ataasa nga tebalina likodi eraga nti banne nammwe twabasasula ekyo ne bakiwaka amazzi ne basooka basirika nsonga nezongera ne zitambula. Mukadde ali mu mbeera ya kufa. Mukadde baamuggalira abeera mu katimba bamukumira mulinga bisolo, bw'aba afuluma bamwaza, bw'aba ayingira bamwaza, tebakyatukiza yadde okulinnya mu kibanja muli. Toyi baziggala kwegamba mukadde embeera gy'alimu naffe ffenna gye tuli mu mbeera ya kusoberwa. Buli wamu tutuuse. Ensonga eno tukozesezza ekisaawe kino tubadde twagula ettaka eno tubadde emyaka 25 kati. Omukyala yajja last year ng'aclaiminga nti alinawo ekibanja. So ensonga zino emyaka 24 tubadde tumulaba, ensonga twaziteeka mu kooti, ziri mu kooti era tulindiridde kusala kwa kooti ku nsonga eno kyenyinza obbagamba. Kiki ekisinza okukandaliriza ng'oggyeko ebiriwo kati omukyala alaga balina endagaano y'ekibanja kyabwe tebasasulwa ku bantu abalala bonna abaggyibwawo. Twebuuza naffe wena zitunulamu naye bayita patizi zonna bekikwatako nempita abali ku ground berosis ne bajja banyinyonyolamu ensonga za mukadde oyo. Naye mu kunnyonnyola ensonga za mukadde nga ndaba zirimu eggumba nempita nempandiikira kampani y'abagagayi okuba nti baleeta omuntu ayinza okuba nti asobola okuba ayogerako twogeraganya nabo mu meeting gye twalimu wano ne basindika omwami bamuyita balondemu. I think yakulira abakozi ku Wagagayi Human Resource ne looya waabwe. Ky'omukisa omubi looya yali talina background ya nsonga eyo. Ne mugamba looya tulina okulaba engeri ki gye tufuna abantu bennyini abawagagayi bekikwatako kubanga mu ttiimu eyajja mwalimu omutaka gwe baali bayita omutaka gwe bandeetera oyo baali bamuyita eyatunze ettaka eryo. Wagagayi ettaka eryo yalifuna mu liizi naye Lubowa omwami we bamuyita Lubowa ye yakola liizi ng'akolera Wagagayi naye yaliwo banamujja. Bantu be basasula omukyalo oyo baleka baamulekayo ngeri gye bataaliwo omwami baali tebalina sasula mukyala yali alina kuba mwami we Ssennyonga naye yafa mugenzi. Kati ne tugenda mu details nyingi nnyo. Omukadde oyo ekkooti temporary court injunction gye baleetemuwa oyinza okuba nga akyaliwo kubanga baagikola waali obwannannyini kooti ejja kubunoonyereza ensonga ziri mu kooti kyemanyi naye ejja kunoonyereza obwannannyini omukadde mutuufu si mutuufu. Naye mu kiseera kino ekyabadde ekyankutteko ennyo kwe kulaba nti omukadde byaze mu ofisi yange ng'akaaba ng'agamba abasirikale waliwo abasirikale abasekyuliko abamuli obubi abamugize ekyo kulaba nti nalyagala mpite ttiimu eno we tulaba ng'abantu bayinza obaawo insecurity nga security oba head of security akulira security mba nnyina okuteekawo omukono okulaba nti preventinga insecurity eyo okuba mu kitundu.